omulamu gweyagala mu omuntu enayagala emirembe gino gisigalewo yagala nnyo ki ensiiro nze omu bannayuganda abayingira okuyeekera mu 1982 nga n'emyaka 12 egy'obukulu nendeegatta mu lutalo olwanunula Uganda. Ekitundu kino nga bwe kyogerwako nti yaliwo zone ffe tulina ate ebyenjawulo nze ne Jerusalem kubanga ffe wano okujja okusengawo nti ateeke wano amaka wano twatuulawo netukolawo pulogulaamu ey'okkuba naye nga abajasi ba UNRG bali mu tawuni eri ekapeeka naye nga ffe tuli wano netupulaninga okuba Busunju, Kalege, Semuto ne Kapeeka naye nga tutuddewa wano we mulaba wano netumaliriza okusimbula nga buli gurupu eweereddwa n'agikomandinga netumala okukuba netudda mu positioni yaffe wano nga teri wayonera tutegedde akantu kali ke bagamba akaliko cemetery wali we baziika abajasi baffe abafiira mu ntalo okatondawo twalina abantu betujjukira twafiirwa abajasi 4 nga tulumbye Kabamba naye mu kutambula n'abantu abo twabaziika mu katundu awo ekyewuunyisa tageti yali erowooza nti awali cemetery we bali naye twagenda tukizuula oluvannyuma nga wali factory eyekola toilet eya Wawi we baali baziikiddwa kuba twagenda Wawi yali esima we neeteeka gaasi neegwa ku mirambo giri gye twali tulowooza tuyinoonyeza kwekuli omusale gwe bayitanga lwa Kampala wali awo mu cemetery awo kati omwana abaana bano abalala tubazudde factory eyo ezimba bwe yasima ettaka ogenda ng'ezimba emisijjayo nejjayo ziponjoza tulina kyambalo kye tuyita ponjo yabanga lyamadoodo mu twaziika n'ebisitulayo twali tulowooza bali eri kumbe bali wano tukimanya ti histori yaffe ekoze eki naye mu byonna kifo gye twenyumiriza ffe ng'abaagenda mu nsi twenyumiriza mu kintu ky'okuba nti twaleeta kye tuyita emirembe era ffe twalwana twagenda mu nsiko ng'amagye ga Uganda agaaliwo obudde obwo gasobya ku bakyala gatta abantu gasobola okubba buli kibi kyonna kye baba balabyeko naye nga mujaso wa gavumenti ffe abamu n'okudduka awako okuyingira kyavanga ku mbeera ezaawaka omujasi yamalanga okusoba ku maamawo mwenaabaga mukube mu ngalo n'amala okumusobyako ate n'amutta n'amuleka omwana w'emyaka 2 ng'ayonka mulambo so ebyo bimu ku byatulwanya otutuno olwaleero mumu abannayuganda abagaa ti Museveni dikiteeta tuseka ne tugweri ng'osobola okumala okukyogera ku mawulire nga wano ate nodda awakaawo ne weeba tekyaliwo mu Uganda twalwaniza nolwekyo tulowooza nti omulimu ogwaffe twagukola twalina ekigendero ekyokutondawo omujasi asobola okuwuliriza omuntu wa bulijjo twalina ekigendero ekyokuleetawo omusirikale atatiisa ne bwemusanga mu kkubo nga bwe byali olwaleero bagayitize tulina security y'omukolo genda okubeerawo kituufu naye SFC wena gyeri jakusanga nga tukwatagana naye naye tulina abajasi mu Uganda abaweesa ekitiibwa mu nsi yonna teri mujasi ayinza kukootesa mbu edali waliwo abasirikale kampiteeno bwenti tekiriiyo Uganda gye twajjawo oba gye twanunula omujasi omu yayingiranga mu kkanisa ng'eno n'atemaatema abantu bonna be yeetaaga okutema n'amala okutema n'atambula n'agenda ng'abamu basigaddewo balamu abalala bafudde abalala basigadde na biwundu n'akoowa n'agira ki n'agenda tudde tulina abajasi gosobola okuleka ku kkubo nga talina ssente za transport ng'olina taxi abajasi betwalwana nabo ng'ayimirira buyimizi ku mudaala gwe naga ti kilo 5 ez'ennyama ate n'azikutikka n'ozimutwalira wazaagala ate ne weebaza mbu oyo musajja mulungi tutte kilo 5 zokka so Uganda we tugitadde tulabawo tuwatuufu waliwo abeebuuza lwaki babikola kati nze njala babuliramu bannayuganda abali n'abatali wana batatulabira mu mawulire twawamba mu 1946 mwezi gwa January mwezi gw'omukaaga 86 twatandika okulwanyisibwa
abaali balowooza tikyangu okudda mu nsiko n'ojjako gavumenti. Era ekyo twali twakamala myezi mwezi. Entalo ezo zibaddewo okuva mu 1986 mpaka mu 2007. 2007 Uganda befunye okuwummula okw'emmundu. Abamu tukulidde mu mmundu. Banze ku myaka 12 bwe nayingira ne bwe twawa amasaabeerako mu Buganda. Mu Buganda akomyewo mu 98 okuddako wano mu area eyitibwa Buganda 98 okuddako wano. Naye Northern area ebadde erwana, Teso region erwana, Kasese erwana, bonna nga balwanya kujjako ki. Kyali kizibu okulowooza ku byamakolero ng'abammundu bakyasimbye kuuli. Kati 2007 ensi lweteredde border to border ng'osobola okuba n'otuuka eggulu nga tosanze road block ekusaba kyali. Nova n'ogenda Soroti nga tosanze road block oba nti waliwo ambusi busooke mulinde. Nolekyo ensi gyevudde si kumpi. Abantu bonna balina okubeera nga bagala ensi yaabwe, balina okutunuulira emirembe gye twaleeta ate bagikozese bulungi. Abamuwulire kye mbasaba mukole kiri, waliwo engombe y'ennaku zino tubalabise. Bannabyabufuzi baawala abawakanya bagala Kapeeka teri kiriyo, mubalabise kati mubirage. Mubirage babirabe bategere tebiva bweru kujja Kapeeka wabula bikolebwawa. Era mufube nnyo okulaba buli factory ejagala twazikiriza ne bwe mwagala kuyingirayo muyingire babalage material asookera ddala watandikira mpaka ku kiwedde okukola bwe kigira ki. Olunaku luno lwa 2007 security tejja kuba weeri naye nga teriwo kukanga muntu yenna, wabula eriwo ku lw'obulungi bw'omuntu oyo ajogira ki okulaba omwoleso oba okugula ebyo byeyeetaaga. Ekigendererwa kubanga ffenna baddago tetufaanana, ojja kujja n'emitwalo gy'etaano wabeewo akuferera awo. Ebyo ebintu bw'oyingira eri munda bajja kuba tukirina wano ku mulyango, akiguza eri 3 akitunda wano 5. Kyangu wetuukire ku mudaala. Ffe tuliredde okukuuma mpaka lwonoga nti ze enkoye enzizeeyo ewa mwebale. Banna ate olina byoyogedde awo road block biki obutuufu twabiwuliranga mu mboozi, ate emboozi ezo twawulira